guwezo omwezi mulamba bukyakasasira butikira abantu omukitizo mwafiira abantu abasoba mwasita mubata nabala ne bakokoona ebisago mu kubatuka mu kifo kino balinisa minisita Rubina Nabbanja yalagira abantu abali mu mita 2 okwamuka ebifo bye basobole okutaasa obulamu. Tusaba nti abantu bonna abali mu mita 2 era balazeewo akaguwa mwakalabye akayero tulazeewo akaguwa abali mu kaguwa ako tubasaba muleme kuddamu kusulayo. Kati abakulu kwa ofisi ya minisita akulemiddwa mu commissioner Rose Nakabugo kesikosa nabe betaka bagenze mu kifo kino kwetegereza n'okulambula abantu abasanidde okusigala mu kifo kino kusana abo awalina okuvaamu ekituta abakungu kwetegereza abantu bagenda okusengula mu bifo byabwe kusana abalina okusigala bijjidde nga gavumenti yategeeza nga abantu abali mu mita 2 balina okuva mu bifo ebiriraanye kasasiro bo abantu bakalambidde kujja okuva mu bifo byabwe babadde ne mapu beda kubatambulira balagana emita 2 basimba obinyakusa n'okusalama ku mayumba abulizi babulidde abakungu bano nga bwe batagala kuva mu bitundu byabwe bula bagala kasasiro yabeera abaviira. Ffe kye twagala gavumenti etukolere kuseeseetuza kasasiro oyo aveewo kubanga twagula ekitundu kyaffe nga tukyagala ng'era twagala tubeerewo mu bulungi naye olwakino ekyajja ne kibeerawo ne kirituleetera okutataaganya kati nze saagala kuva wange. Pasco Mukisha okuva mu KCC agamba nti kino ekikoleddwa kyakulaba nga baggalawo kampu yateekebwa ku ssomero lya Kiteezi kya Kyovu Uganda nga lwaki tuze ekiteezi twagala okulaba nga tunogera kino ekizibu a lasting solution inabeerawo lubeerera okusinga okukuumiranga abantu mu campsite. So kati twagala okulaba nga bali campsite bona tubatta campsite tugijjawo buli omu afune waabeera mu sustainably. Mukupatanira abantu baabwe bakukulira olwa gavumenti okujja entamu nsonga ez'okunoonya abantu baabwe. Nsaba yenna kuba gavumenti egezezzaako nnyo okubasima n'abantu baffe bakyabuliddewa wansi. Nsaba yenna alina obuyambi asobole okunnyamba nsobole okuba nga oba oli alina mulimu nsobole okuba nga nkola kuba kati siina kyenkola. Bulega Stephen yakusakidde Green ku Lwakede TV.